Tebadde ziwera ssaawa nnya ez'enkya leero ssenkagali wa DP Nobert Mao nga mutaka ku paalamenti okusisinkana ababaka abatuula ku kakiiko akasengejja abantu omukulembeze gw'eggwanga baawa ebifo akakulirwa sipiika wa paalamenti Anita Amongo okumusunsula ku kifo ky'obwa minisita w'ensonga z'amateeka ne ssemateeka kye yaweereddwa oluvannyuma lw'okutta omukago n'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza. Mao oluvannyuma lw'okusunsulwa atubuulidde ebibadde mu kakiiko kano ng'agamba nti ababaka abategeezza ebyasobola okukola. Akakiiko kano aka appointments aka parliament kabadde ku mulamwa. Oluusi mbeera mu kamooli n'entunuulira ebigenda mu maaso mu parliament ng'ate ensonga ze basigamako zibeera personal. Naye olwaleero nasanyuse nnyo okulaba nga babadde ku mulamwa bambuuziza biki by'ogenda okulembeza ne mbategeeza nti biri mu nkolagana ekiwandiiko kye twafulumya kye twasaako omukono okulaba ng'Abannayuganda tutuula ne tukaanya muteebereze singa emabegako abakulu abaali batufuga baatuula ne boogeraganya singa ebizibu bye tuyiseemu tebyandibaddewo n'olwekyo tujja kukulembeza ensonga ya national day. Alaze nga bagenda okuzzaamu amaanyi mu ssemateeka y'eggwanga era agasseeko nti wakukola naye ku nsonga y'okulaba nga wabeerawo okukyusa obuyinza awatali kuyiwa musaayi. Olaba nga tuzzaamu amaanyi mu ssemateeka. Ssemateeka ono bagenze bamuvuluga. Twetaaga ssemateeka atugatta. Ekyokusatu twetaaga ng'Abannayuganda kubanga eggwanga lyaffe likoseddwa nnyo. Tugenze tuttiŋŋana tetukyusangako ku bukulembeze awatali kavuyo n'olwekyo tujja kukulembeza enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe awatali kuttiŋŋana awatali kavuyo. Ekyo kye twayise peaceful presidential transition. Ono ayanukudde mu bojja ku luwonzi nga amulagira okulekulira obukulembeze bw'ekibiina kya DP n'agamba titagenda kulekulira era nga wano banna DP abawadde amagezi. N'olwekyo Nobert Mao ajja kusigala nga ye president wa Democratic Party. Abaagala mbu Nobert Mao alekulire bandi tutte ango endala nga bagamba nti obuvunaanyizibwa bungi nnyo obwa minisita tojja kubeera na budde. Bagunjufu ekimala okumwagaliza emirembe gy'agenze naye tumusuubiramu ekisa ekibiina kyaffe aleme kitagula tugenda kukkiriza kumanyirwa struggle tugiwaddemu obulamu abamu tetugibeeranga namu mu kifo wadde kyakwa kansa. Naye ogamba nti tuyingidde NRM kitegeeza nti totegeerera ddala ebigenda mu maaso mu nsi ti omulabewo olina kumubeera ku lusegere. Omugugu guno nze ng'omu ndi musanyufu nti tugwetikudde. Omugugu guno tutambudde nagwo mu balonzi era nga bo balinganga abalina obukakafu ti ddala mukulu Nobert Mao yagenda dde wa Museveni okutaasa ensi yo. Naye abalowooza nti pulezidenti addako alina okubuuka emirambo ng'agenda kulayizibwa mbasabira emikisa. Abalowooza nti pulezidenti agenda okuddako atambulire mu nnyanja y'omusaayi ng'agenda kulayizibwa mbasabira emikisa. Democratic Party tetunakkiriziganyako na ngeri eyo gye bagenzeemu. Byabwe bwabwe kirabika ng'abantu be bagenzeeyo babeereko ke beekungulira mu biseera bino eby'ekonomi enzibu. Lwakuba tetusobola basalira musango okutuusa nga tumaze okubawuliza. Era twagala kulaba nga nze ngaseeko ettofaali mu kutaasa embeera eri mu Uganda tusale puleesa tumanye nti tuli mu transition. Tomanya tuyinza n'okubeera ne gavumenti eddako nga buli kibiina mwekiri. Mu ngeri y'emu ne Honorable Beatrice asunsuddwa ku kifo kya minisita avunaanyizibwa okulondoola emirimu gya gavumenti era ng'alaze nga bagenda okukola nga minisita munne Peter Ogwanga gwaddidde mu bigere bw'abadde akola. It was very interesting because most of the questions they were asking me is what I was doing for the past 10 years as a resident district commissioner, because all the questions were centered towards monitoring of government policies
government programs and projects and their implementations. So at least it was so interesting. I used to admire the way he was doing his things. And since the president has entrusted me with this responsibility, I'll work closely with him. And I will pick up from where Peter Ogwang stopped. Because Peter Ogwang brought the office to the limelight